Emboozi ya Chosen Becky kw'ossa ne mutabani we Heather munange yalese abazadde nga buli omu ate ayogera kike. Munange Chosen Becky ng'agenda ng'abuuza mutabani we Heather ono ne mwana wa Dictator Amir ng'amubuuza ku bintu bya girlfriend. Okitegeera nno Heather nga naye abaako kyannyonnyola. Kaakati nga w'omanyi buli muntu ensonga aziraba bulala, abasinga ne bavaayo ne balyoka bagamba nti Chosen Becky lekeraawo omwana simanya okumuyigiriza obwenzi. Omwana ebyo bibuuzo tosande kubeera ng'ate obimubuuza. Ate abalala bo munnange ne bakiraba mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ng'omuzadde okumanya abaana oba omwana we ki oba mikwano gye gifaanana gitya era giri gitya. Bangi era mu katambi kano ke tugenda okubeera nga tukuwa basiimye ba wa Chosen Becky omupya ssekajja nti munnange afaayo nnyo okuba nti naate amanya abaana oba babaana ba Dictator Amir biki bye baliko. Okitegeera kubanga owulira nga ate ssekajja information atagiyina nnyo, ekitegeeza ye yali yayogera dda n'omwana ono. Okitegeera kale nno katubeere nga tukuteerako akatambi naawe osobola okubeera nga otwegattako gwe ng'owa endowooza yo ku katambi kano. Omusajja n'omuwala nga bakyali bato nga beekutte emikono ate nga bakyali bato. Ate okwekwata emikono kibi? Kitegeeza ki? Friends. Yeah, it's good okuba ne friend. Bwe tolina friend wo njogere wano mu kamera mpostinge biri bye waŋŋamba. Nada. Kyogaa gwe tolina friend. What is the name of your girlfriend? Girlfriend. Gwe mwana bato bonooneka kikati otegeddemu ki? Girlfriend. What is the name of your girlfriend? Skyla. Si Skyla. Skyla yatugamba Skyla. Sicho? Ewakyusa bannange. Oyinaani? Ani? Omuyaye ta disclose nga mu kamera. Kamera bweva kajjagira nze nko. Kubulire Heather oba oli gugenda kubulira enkoko. Jako kamera. Ani girlfriend oba muyitani? Skyla. Daddy chayogedde. Girlfriend we. Skyla juu. Mama afaanana atya mweru muddugavu. Girlfriend we Skyla nze mumanyi. Yango mbulire Skyla mweru muddugavu. Mweru. Kyokka buzibwa musinga kirasi. Skyla takusinga kirasi. Skyla ali mu kirasi. Pitu red. Mubali mu kirasi Pitu. Mama Skyla ne tata Skyla. Mama Skyla, tata Skyla, you are welcome to the Ssekajja. We hope you treat us good. Skyla munyumyamu. Jangu nyumiza ebintu bikwata ku Skyla. Jangu twogere mwana. Amuwajja stage. Netaga okulaba. Akuwa ku byokulya. Oba mmere ye. Egwo wa Skyla ekyokulya omwa ku mmere. Heather tasagaba mmere. Heather solo gabe mmere. Subscribing nga liking nga leka obaka bwawo mu comment section. Omukyala wuno agamba nti ye stepmother w'omuvubuka oli yatta abaana side z'eryo oba ku ssomero ery'eggaba. Kaakati naye avuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti ono gwe baasiba eyatta abaana agambibwa okutta abaana mbu naye yamuttira omwana. Kati baba baweze abaana 5. Naye tujjukira nti no poliisi abaavaayo ne balyoka bagamba nti bagenda kukola okunoonyereza kuno. Wabula omukyala akyalemeddeko agamba nti naye ayagala bwenkanya ono mbu yamuttira omwana. Yatta omwana wange Freeman ekwaniya essaawa zino ebagiyita district eyo eri awo ekyekyalo yamutta nga 27 Desemba 2018 yakwata omuguwa we nali nsibye mu kidomola kino ekyoza emmotoka ekiŋaŋŋaali n'amutuga mu bulago n'amala n'amwambaza akaveera n'amusuulako ebiki. Ono kalituusa ono omukadde ono amaze ozimba ennyumba. Mumanyi oyo nnyini yatta abaana baawa beggaba kubanga mutabani wa bba wange bba wange nze bba wange taata wa OKELLO ye yali bba wange nga ndi mukazi we era nze stepmother wa OKELLO. Yese era nawulira obusungu neŋŋamba basemampozi mubayita ba followers bammwe neŋŋamba neerumbuye nga bulijjawo abantu information enfu
esemberayo ddala obufu nga tayitamu manyi nako wadde ningana ya akanveeyo kubanga nyinza ottaasa ebintu nze yenze step mother we maama we webbunga ye mukazi wa Sumani omukulu bamuyita Olive webbunga nze nali mukazi wa Sumani namba 2 era nze ndi weebwayise nawankubadde muno yatuuka nankyawa ndowooza nga ye olw'omwana okukola ki okufa batugambye nti alina smart watch nti amaje maze emyaka 7 nga simulaba naye bye bya smart watch abantu bawaayiriza naawe obitegeera olw'okuba oli ayagala kulaga abantu nti amanyi nnyo naye nga takola ki nga tamanyi oli omwana n'engalo ezimu tezenkanakana ndowooza wamulabye si kyekyo nze sinnamulabako kati mumanyi n'ebigere bineeno ebimu tebyenkanakanaga amaaso emmunye entini ekiraga nti ddala mbambi sikose ozikola ki kati oyo asobola obbeera amagye ga Amerika asobola banerumbu yesikulimba muntu muzibu. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala tugenzeeko ewa Calvin Kayanja njukira nti ensonga eriwo mu ddiiro bangi bali mu kusaba abakulu babeere nga bakkiriza Alex Mufumbiro abeere nga munange aziika ku mukyala we. Kaakati ye Calvin Kayanja bw'ati bw'agambye. Omuganda agamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Abantu baakadingo mulekeraawo okusekeeterera abagenzi n'okubika abantu. Chiriba chatta kampawa atali kyambala ndawooza mukakasiza nti muina agreement na Katonda mubadde mubika maama Janet wano bwe mukube emizira bwe musekeeterera bwe mukudaala bwe muvuma abantu olwaleero omulambo guli mu ddiiro lyammwe naffe tukole kyekimu wano Mufumbiro yabadde akyasinza okusekeeterera buli mulambo ogugwa olwaleero gwa mukyala we mwagala tukole kyekimu mwe mulowooza bye mujjajjatta n'okwogerera emirambo tetubimanyi naffe tukubesse mukiti nga abataliva ku nseeno bantu mmwe mukule nupu erina okweyeramu emiyaayo egisekeeterera emirambo kuba nammwe muli mirambo wano mubadde mubika maama Janet n'entaayi tennasala Katonda abagezesezza tukole kyekimu mwe mulowooza tetumanyi kusanyuka mwe mulowooza tubaagala nnyo naye lwaki tukuuma empisa kubanga tukimanyi okufa kyekisembayo mu nsi. Lwaki mubika abantu abalamu n'okusekeeterera abantu abafudde? Olwaleero nammwe mulambo gwagenze Mufumbiro alina abantu be yakosa. Naye abadde asekeeterera egy'abanne. N'abo abali mu kibiina kya Nuupu nga Ssegirinya. Naffe tukole kyekimu tusanyuke nti yafiiriddwa. Bantu mmwe bwe muba temuyina mpisa muzeewole. Ebyobufuzi eby'obukyayi. Ebyobufuzi eby'effubitizi nekko mubiina okubyejja ku mitima. Mukkirize Waiswa Mufum asobola okuziika ku mukyala we. Twava eri Mukama Katonda tulina okudda hinna lillahi wa hinna ilaihi raji'un. Fena tugenda kufa. Kibi nnyo bannaffe baba batusoosayo busoosi. Tunakuwalira wamu. Tewali ayagaliza munne kufoba kufa. Tubeera mu bulamu bw'ensi twajja tukaaba tuvaako tukaaba tubeera mu kulwanagana okubeerawo that's life. Ate era end of life kubeera kufa that is the climax of life. Naye mu byonna tunakuwalira wamu ne tusaba essiga eddamuzi Oweekitiibwa Ssaabalamuzi tusaba Anthony Denicho Wakiwanuka tusaba president w'eggwanga abantu abamu bagenda ne bajja ne bagamba lwaki osabira wano president lwaki oyogerera wano that is a freedom of speech. I have my freedom. His Excellency njogera naye enda naweereza dda bye naweereza genocide namuweereza dda nga tusaba omukulu Waiswa akkirizibwe agende asobola okuwerekera ku mukyala we amukubeka eriisa evanyuma. Waiswa si yali ku misango ennyo egy'amaanyi giri awo gimugamba ati yes we baba yina emisango nga bwegiri oba tegiriiwo naye si gye gyenkomeredde. Waliwo abatta abantu wano nga batta abantu babbye eggwanga ddamba babbye gavumenti eggwanga lyonna lyonna balibbye balimazeewo ababbi bali mu ministries bali mu position babbi bakomezza eggwanga laffe lizza emabega ereetedde n'abantu abamu obutabana amadagala mu malwaliro bateetedde abantu okutabana buyambi na bujjanjabi bwonna bakyayinaayina balala balina kyankwanzi bali mu kusomera badde babbe ebirala. That's why tuvaina twogera muzeeyi twogera naye yes naye tuvayo n'ensi yonna era emanye I'm a president's advisor, you know my work. Muzeeyi njogera naye ne mugamba naye bwe siyogere gwandaba wano nabe akasajja wano omanyi bungi obunoonya wano amasannyalaze omanyi finza nina amasannyalaze I'm a training center basi nayogera ku point emwogera
Na byakala kafuntenta mababa ne bakabadde bakaitana subaina bumanya bononya likes and views. Bufuru figure presence advisor basobola okuvayo nayogera ku TikTok n'agamba President Museveni muntu bamutwale mu public mu community bichi ate olofe ate olo abawabula mukwano omanyi banonda kuwabula ki muzayi mukulembeza wa gwanga lwaki avayo nawa speech mu public lwaki avayo nayogera mu public nga TV ze mutundemu ne cameras ekyo butamanya mu yego wantegedde otya kyenjogedde nga tondabye ku social media. That's why nti mbagamba nnyo ekyobusirusiru ekiri waggulu obusirusiru kyekyo butamanya nti oli musiru mulwanisa nnyo mwejjemu obusiru kubanga bwemba soogedde wantegedde ddi nti njogedde gwe ngenda ku blockinga mugwagwagwagwa gwe oba yagala kulya ku bimere byambizi genda biri kyankwanzi sirina budde wabasirwana nabaga manje nsasinze okublockinga nze sibeguye wano esikolera likes na views sikolera trending lwakuba nti kinkakatako am different. First of all si omuntu ntanyuma okulaba. I'm beautiful. I'm so wonderful. That's why see common. Yefe bebogerako bakalaala bebanze nina bera liringa empumu mpulu kwati mi. Look at my beauty. Look at me. Nina height. I'm so beautiful. Nina akazigo. I have natural color. I'm beautiful. So beautiful. Ninga kasana ko kumachako. Hakanyige nyingo. Yefe babogerako bakalala. Abantu bandi bassa. Era bakutumanga bakalala I'm here. Tota wananga. Baka I'm here. Come and take me. You get me? Now when you get about nine mimwe I have nice lips. Nina kazigo manyo olaba yagongo baredinyo na funa accident era na sigara ndi mulungi. Nsimanyi nga simanyizo omuntu naima. Nkola ko kola because went. Ngomanyo omuntu ali myaka jange nga mulungi nganze. You can check your mother or your grandmother. Fe tuli bakazi bakute tuli bawalate tuli banetwalemerao. Okumanya ndi mulungi sikula nkula siwavu wampanvu wasikaddi wankala ndiawo ninga kasana kabereberiye ndiawo ninga takaitali konkayana liberawo nga liringa kimererezi kiwomete kiwo nsasa na omuntu atanjagala gwomanyirwa kimuncha wanga te munjagala nze ndi muzibuse walika ninga senyiga ninga bizibu nnumo okufa nyiza tenjagalwa kwegamba mberawo enchoncha wenchilino njagala nonkowa no ate nondaba kati okumanya ndi muzibu I'm trending the best trending the topest trending center because oba newala awusigalo nga nyiga ku simu oba oli musenga obuli atoni yange because my voice is a very wonderful it's a different edobozi neri womerera lili awo saka kati wewunye gwenyimbira mbuliri awulira ate kakati oba oli awo tonjagala bawo nga neka video ngateka ko full figure banenga owuliro yabika kyokko ine okumpulira olwaleero mulina omulambo mu ddiiro lyammwe naye nga wiiki ewedde mubadde mubika maama Janet mukakasiza nti mulina agreement na Katonda kati kino bwe kitabayigiriza kukula na kuba na mpisa nammwe emirambo gyammwe gigenda kusooka egy'abalala be mubisenga balamu nze mbabuulidde ono nga temubadde temumubikanga mubadde temukimanyi nti mulwadde muyi mwagaliza balala okufa kati Katonda abagezeseza nti mulina agreement naye musigale mu layini ey'ebyobufuzi mulekeraawo okusekeeterera emirambo mulekeraawo okubika abantu bagwagwa mmwe miziina mmwe mukitegedde bulungi byonna bye mukola tubimanyi era tubasinga obungi naye lwaki tukuuma empisa nti ekyo si kye tuli tetuli bamenyi b'amateeka tetusiga bukyayi ennaku bwebeze tukwatirako wamu ne mubika abantu abalamu ne muvuma abantu ne musekeeterera emirambo kati mmwe temugwina omulambo tukole kyekimu naffe tusanyuke nti gwagudde bantu mmwe temutujja muyirimu temutunoonyaamu mize abawagizi b'akadingo nga tujjeeko ebyobufuzi njagala kubuuza bannayuganda mumpeeyo omusibe ogu mumpeeyo omusibe omu gwe baali bakkiriza okufuluma ekkomera agenda aziike
newe ba government ya Bobi Wine nga yeri mbuyinza tekisoboka tuve mu byobufuzi bye kulembeza bannange bana Uganda waliwo ekintu nga wokikola oba osetinze president etagenda kubeerawo oba etaliggwaawo nti okera ku makya n'ogamba nti Waiswa Mufumbiro mukkiriza agenda aziike mukazi we kitegeeza ku buli musibe yenna yenna ogenda kukola ki kituukiriza kiba kitegeeza buli musibe yenna yenna waanaakera ku makya n'afiirwa olina omukkiriza nga n'agenda n'aziika kati bannange tulekerenga okuzanyira ebyobufuzi mu mateeka etteeka liba tteeka kitegeeza okera ku makya n'ogamba nti Waiswa Mufumbiro mukkiriza agenda aziike mukyala we olina okubeera rede nti buli musibe yenna yenna anaafiirwa olina omukkiriza okugenda okuziika newe n'abagavumenti newe ne tukera ku makya nga Bobi Wine yaafuga newe tukera ku makya nga Bobi Wine yaafuga taswakera ku makya n'agamba nti ono omusibe afiiriddwa mukazi we afiiriddwa maama we mumukkiriza agende aziike tekisoboka ensonga za EDDY KENZO tezinnava mu ddiiro. Tamale Mirundi Junior ye ali tiimu EDDY KENZO agamba nti talaba kibi EDDY KENZO kye yayogedde mbwe abayimbi bano munnange abedda naddala bakadongokamu nti munnange tebasaanidde kunyiigira EDDY KENZO kubanga ge yayogedde gaabadde mazima. Nalabye bano abavuma KENZO bino ebisajja ebikulu ebyakadongokamu SSEBATA nga biri ku KENZO bivuma mbu byefudde ebikaba bisajjamu ebikulu muwe emyaka gyammwe ekitiibwa kati KENZO yabavumye ekiri awo yabagambye mazima temulina ssente mubonaabona ne byekaabya nyenyenyenyenye ate bisajjamu mujja kuloga bisajjamu mujja kuloga biyine ntondo ze zibasumbuwa era atuvumye teyabavumye KENZO teyabavumye yabagambye mazima mubonaabona omanyize saagala muntu nga toyina ate nga weefuula ayina onoga mwina nnyo ekyo ekintu bagambye amazima oli mwavu mwifo kyo gati bannange ndi mwavu nkoze ntya kati KENZO yabavumye eki mbone byekaabya mutwaize muli obulogo mwana nyini temweyagala mwerozeroze ne mutuuka ne mwekongokako mwana nyini mweyimbako dda nene mukola sibambu muzekaaba okulotya press conference eyokkaaba nga afiiriddwa muli balogo muli basezi mbu KENZO bw'atugambyeko yabagambye mazima abali kutema ensingo bali mu baby jango nkwekule tuli wa spice dana sitoko mpya ndiku sitoko mpya bye tulimu kati sebatakiriza litaya baga twala koze wavubye kati mwekaabya KENZO atuvume ate mu abantu abakulu mujjewo entondo ebyo byamuze yitadde bwamu omukulu tasobya ebyo byaggwadda mudde mu byalo mulime n'ennyimba temukyalina genocide yazigula dda mwe BaSSEBATA abamu ku mwe ennyimba mwazitunza genocide n'abawa ssente kati mukaabira ki gwe SSEBATA wategeka n'ekivulu wali ku Serena wasigalira bakuba nabyo bibbi biganya okwebuulirira kale oki ekyabadde kikkaabyawo kati we wakaabya otyo KENZO n'atalya entondo ezibajjudde temutwetako ntondo zammwe sifa abakaddiya bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekuumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba